Mulundante tunyumya tusenga kubali kabage yengula babera bana bakabamala akabanga muketeno yetabanganya buli omuntu ekibozi kye olone bantuyeya tulya mubudde byakuva mu kunoolooza kibomu nga takimanyo byonna kimuko thank you so much for having me this Monday. You just have to think about yourself. May God bless you. Mbalamusako mwasize mutyavude baliko subire muli bulungi abakyala n'abaami abato n'abakulu amanya nze Spyda MC nanga mukimanya bikusabiri wali bakuŋŋaanye waawo abantu bakasimira ndi musanyufu muganda myaka 20 oli mu industry. Yes I. Kino kyonoonya ya bubaka mwana butuke ku bantu yamana mukuwandika oluyimba luno wali osubira ndi ligenda void bwe lutyo nedda nayisubira lugenda kubanga ennyimba endala zenzekolaki zenzekola paka tukikola bukozi it's another day at office. Olowooza ki ekyakuyamba oluyimba luno okutambula ennyo? Ndowooza maanyi ga TikTok ate media platforms bona lulanga nate liba message okulanga coming soon 2 weeks before it came so there's about why expecting you know aina kabyali biroto ngana korete katambule ku TikTok so I guess people you know were giving me an ear so we kagenda ku TikTok challenge this time wali wayimba ko di mukololo muno na ipakao mishmashao ipakao ku that company akashi yao that is that place sabo kera bidaka kafako performing the mukene mbangeliwe ate wano ko kituo akwasho kuno kumundi kusosi vibe badete mu kituo vibe bade come ne bade good the people were supportive bade bagisi balungi bakuze byokunywa kitegeze nensasula tebibadde mukunya so respect kino kyokoze kitegeeza kiri omuyimbi atandika muyimbi atandika wenaku mira oli sigala nga oyiya fumbisa omutwe beera nnyo n'abantu kubanga baba n'emboozi ate muyinza designinga olugero luyinza okubanyumira kuba ebiseera ebisinga abantu bagala nnyo engero ze balulatinga nategera omuntu wakubuuza nti mbeera ki gyoyiseemu okulaba ngaofuna oluyimba luno mugamba ki? Embeera evaako wala okuva mu nsozi z'ebukasa nga tukolola maloboozi paka mu workshop zetuyiseemu andi obimanyi bya hip hop so paka olwaleero so ezo zonna skill zenkuŋŋaanya zeziyambyeko kubanga oluyimba lusoundinga bweruti kujjako gatako ne producer Mr. Simon Tibredo okuva e Sweden naye big up on yourself sound we naye mulungi nnyo bantu bamwagala nnyo so twaconnectinga omuntu wakubuuza nti lukwongeddeko kyomugamba ki? lunyongeddeko face value someone over ku shows or shows are coming in but so bookings zijja bookings done so kujja mpola one by one wakubanga ne bajjola jola aliwa Jora Mr. Sechitoleko oyo ali Amsterdam sawe yagenda kumaliza album ye na Uganda bagirinde nate releasing single so ajja kuba anawusinga mugobere JORA Space MC abantu abasinga balowooza nti okuba hito ina kufuna kolabo na muyimbi munene aliko ayinza si bwendowooza kubanga olina okukkiriza nti naye mukama yakugiftinga teosobola so era obusobozi obwo bukutuusa olusi ku kolabo ezo n'ofuuka owakabi otherwise bw'otunuulira kolabos nga tona masteringa gwe era kisigala kikkaluubirira obadde oyimbidde ebbanga ddene nga tofuna hit tewatuuka ekiseera n'otendewalirwamu n'ogamba okuyimba kankuveemu muziki nti kwagala si haso muziki abafrendi wo kitegeera ati ebiseera ebisinga atuuka n'abaclose nga muli bonded okitegeera nga nebwodawa n'odawa okakana you're back to the mission
atenga era akagamba kamukene a man on a mission never gets bored. When a mission you to set up webo wabiki when okusigala nga ne mukwebo kanya bukanya yaman abana be Kampala abawala be Kampala bagala bana baliko inbox ye eti abawala batandise okusomboa inbox yange kirungi esimu yange badde yajulanga sikyagikebera nyo kati simanyi kiriyo naye ngenda kundoze kumakyanja akebera tulabe yaman kagambo kikugamba lyo mulabi akulaba omulala ndaba asigala ngwagira Spyda MC ngenda settinga online game yange teri bulungi naye mumpemu akadde nga mumanyi I will set it up you know so musigale nga mwagira Spyda MC mwagira abayimbi bonna bana Uganda nyina abayimbi abato wano Uganda Mary Ugandan Bully Star you know James Spyman you know Bully Side eba champion bayina wano you know wa champion nga nabo bayina talents ba boxer you know a businessman nabo bayina wano omulaba ko mu kibuga you know so support ke kuba ghetto youth nabo babeko ne chebadiza you know magale diba wangola yiti mutandise okuleta abayimbi wankatani wafunye yiti emu utandise nawe okuleta abayimbi abalala abayimbi mbadde nabo sakatandika okubeera nawe era tubaddeyo ate nga buli mwali independent oshegera naye nga somehow era tulina bond music enagambye atugatta oyo nsinamutambula fena you know wakola show nga tubaawo wakola nga obudde buli tubaawo you know bwembaawo you know they also show up and support so you know giri wali bakuŋŋaanye tuwe akapera tugende kale raba wesibye mukamukamu toliroka weyawuddeko kuba nowe nakuwaza werabidde essaawa n'ennaku byo bibala olisanwa alikuwa ku kibala obuka olina okuzuukuka nze nkugambye werabire byotukabira mbuze kusanze funayo emigwano mugigatte mu kipange obuwanguzi tulirabako twegasse Thank you.